Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Olunaku lwa leero tegere tulabe eddagala eriyitibwa akafugankande nga kakyali kato. Kafugankande bwe kati bwe kafaanana nga kakyali kato. Abasinga mubeera mukayitamu eddagala eddala. Akafugankande ako ne bwe kabeera kato era bakanogako ebikoola olw'ensonga nti ka mugaso nnyo nga bw'olaba ebyo, era byo baziba binogako nga kakyali kato bakanogako ebikoola. Akafugankande ka mugaso nnyo nno bwe mukiwulira. Obeera osobola okukanaaba kuba okukanaabira mu ddagala ery'emikisa. Kalungi mu bintu eby'enjawulo okugeza ng'emirimu, okwefunza omulimu ogwo, okwefunza omwami wo, okwefunza bbaawo, okwefunza mukyala wo, ebisinga kafugankande kabikolako bulungi nnyo. Era obeera osobola okukanaabira mu ddagala ng'oyogera n'ogamba nti kano kafugankande njagala bakasitoma bange mbeere nga mbeefuga ng'akafugankande bwe keefuga ensiko. Njagala omwami wange mbeere nga mwefuga ng'akafugankande bwe keefuga ensiko. Njagala mukyala wange mbeere nga mwefuga ng'akafugankande bwe keefuga ensiko. Njagala omulimu guno mbeere nga ngwefuga ng'akafugankande bwe keefuga ensiko. Bwe kato bwe kafaanana. Abamu mutera okukayitamu omululuuza nga kakyali kato. Mutera okukayitamu omululuuza. Bwe kato bwe kafaanana nga kakyali kato, ebikoola bibeera bigazi naye bwe kakula bimanyi okutonibwamukko ne buwanvubwamukko. Naye bwe kaba kato kaba kafaanana bwe katyo. Kati ogwo gwe bayita omululuuza era nagwo guli kumpi awo. Omululuuza gwo bwe gutyo bwe gufaanana. Ebikoola bifaanana bwe bityo, byawukanira ddala n'akafugankande nga kakyali kato. Omululuuza gulina otuyoola tutono ku bukoola ate akafugankande ebikoola biriko enjola nneneko emabbali eno nga bw'olaba. Bwe kato bwe kafaanana kayitibwa akafugankande. Ddagala kkulu nnyo okwenyereza ku mulimu, bakasitoma, omwami okwagala, byonna ebisinga akafugankande ako osobola okukanaabako oba okunyookeza, okakolamu ensano n'obeera ng'okanyookeza. Ebikoola bibaako eddagala n'obuti bwennyini bubaako eddagala wamu n'emirandira nagyo gibaako eddagala nnyo naye nga byonna osobola okubinaaba oba okubinyookeza. Bwe kityo bwe kiri, kayitibwa akafugankande. Kambawe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okukunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Mubeere bulungi, mweraba.